Musasizi Henry Aliganyira, swear in the name of the Almighty God that I will be faithful and bear true allegiance to the Republic of Uganda, and that I will preserve, protect, and defend the Constitution. So help me God. Henry Aliganyira Musasizi yazaalibwa ng'ena kusomeza 25 omwezi ogwa February omwaka 1981 e Rubanda mu district y'e Kabale era ng'ono musajja mukiga. Musasizi okusoma kwe yakutandikira Kabale gye yatulira ebigezo bye eby'ekyomusanvu mu mwaka gwa 1994 ng'amaze primary yagenda ku Kigezi College Butobere gye yasomera siniya esooka paka siniya ey'okuna n'oluvannyuma mu ssomero ly'erimu n'asomera mu siniya ey'okutaano n'ey'omukaaga era ng'eno gye yagikubira olukumu mutwe mu mwaka ogwa 2000 ng'amaliriza siniya yeeyunga ku ssettendekero wa Makerere gye yakugukira mu by'obusuubuzi era n'abikoonolamu degree n'oluvannyuma n'afuna certificate mu kubalirira ebitabo. Ono oluvannyuma yafuna degree ey'okubiri mu kuddukanya business oba kiyite business administration okuva mu ssettendekero wa Heriot Watt University mu kibuga Edinburgh mu ggwanga erya Scotland. Ng'afunye degree mu by'obusuubuzi ono yasooka kukola ng'omubalirizi w'ebitabo mu ssaza lya Kabale wansi w'ekibiina ki Caritas mu 2005. Mu 2007 ono yaweebwa omulimu mu kitongole ki African Medical and Research Foundation AMREF ng'omubalirizi w'ebitabo ng'eno yabeerayo okutuusa mu mwaka gwa 2010 n'oluvannyuma n'alekulira ne yeesooga ebyobufuzi. Mu 2011 Henry Musasizi yeesimbawo ku kifo ky'omubaka wa Rubanda County era n'awangula bw'atyo n'afuuka omubaka w'ekitundu ekyo mu Paalamenti ey'omwenda. Mu 2016 ono yaddamu n'awangula ku kifo ky'ekimu era n'alondebwa okubeera ssentebe w'akakiiko k'ebyensimbi n'okuteekerateekera eggwanga mu Paalamenti ey'e10. Mu 2021 President Museveni yamulonda nga minisita omubeezi ow'ebyensimbi n'enkulaakulana y'eggwanga era nga y'omu ne mu kisanja kino yalondeddwa omukulembeze w'eggwanga nga minisita omujjuvu ow'ebyensimbi n'enkulaakulana y'eggwanga. Nalongo Farida Nakaiza, BBS Terefayina.